wuuno yo ekyo ojja kukitegeera naye nga omukyala wuuno mwayagala nako era yagamba akyakwagala yuno wakabi akwekuhaga mwekahaga Ekyo mumbulira ekituufu basimanyi kye muliko. Bannange afa enseko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nyondo Media mu YouTube, Nyondo Media mu Facebook, Nyondo Media WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Nenga kwegombedde ebbanga akantu kaliyo katidde osoboze ate nkunoonya okumala ndowooza mwezi mulamba wiki kati naye nkunoonyereza mwezi mulamba wadde ogamba tomumanyi naye gwe nkunoonyereza nensalawo brother wange nakukubira kasimu mukukubira kasimu nobeera nga toli mwangu wakusisinkana naye luvannyuma n'osalawo nga bw'ogambye toli muze wa misango bondaba alabamuko bwente nga bwenfaanana nembako ekigambo kyange kyenjogera gy'oli siganye ndi mukyala okitwala otya Ekigambo nga ki? nti nkwegombye oba nkwegomba Ate kati tekisoboka ekyo olw'ensonga nti omusajja yakwana omukazi si yakwana ate oyinza okukyogera nga nninayo omuntu ensonga nkulu witi sooko gye oyinza okuba nga nze ompisiza mbuyisa maaso olaba ndi mumpi oba olaba nga sikoledde tubadde abantu babiri ababadde bakwegwaniza mabegakaawo naye nga witi sooko gye okubeera agamba omuntu nti nkwegwanyiza ogambye otya bekiri nkiddemu ndi mufumbo oli mufumbo abasajja banayi bafumba ennaku zino tebakyabanyeenya wadde oba mwakiize bwizi muze tubeesonyire ddala mugamba muli bafumbo naye nga temuli witi sooko gye no sooko gye
Mama w'abaana wuuno yo ekyo ojja kukitegeera naye nga omukyala wuuno mwayagalanako era yagamba akyakwagala yuno owakabi akwekuhaga mwekahaga kyokka bambi tujja kumalira nnyo budde nga bw'otugambye nti oli mufumbo oke si kibi naye tulina omuntu waffe atuwadde ebintu ebikotomoka biitirivu n'obubaka obw'amaanyi ennyo tujye tukubuuzeeko naye omuntu oyo osobola okumulowolerezaako bumufumintirizaako anza okuba mukwano gwo mwasoma mwenna mu bintu bwe bityo naye nga tali sijja kubyogera oba ali luddawa omuntu oyo osobola okufumintirizaako naye nga akuli nga mukwano gwange oba nga mukazi wange manager mukazi nno kibuuzo yagamba atya akono kabuuzo tukwada obudde obuzibu naye omuntu ono yaŋŋamba akufiirako ate nga naawe omugambo omufiirako nga mukazi wange omukazi nino naye ng'osobola okutuyamba n'otugamba ku mannya ge amanya ge nga manyi yani taata ye Halima Kongs mama kabebi ye Halima Kamusimbe na mwana erya Sentongo mukama taata laavu ng'ekyali eyanna madala switi obadde okaabira ki kansembere Halima bebi wange obadde okaabira ki entakera amanya gamaleyo bajja subhanallah wa taala Halima yabatumye naye bambi nindako mukwano kintu kino tugenda kukitwala bubi munnange kambeko kyenkugamba abantu twagala mu nsi naye ne weebuuza kiki kyengenda kuba kati ye nga yo mwana awulira ng'ayagala neyemalayo kyonna kubanga kwagala n'obulamu bwe sagala mwogerera bigambo bye kambi playing wano eno bambi tonyiga taata lindako naye subhanallah wa taala bino ze mbadde Madde manyi byaggwayo subhanallah tosobola mukubira direct namba Uganda tuyampadeko Halima yabatu lindako mukwano taata lindako munnange ayina neno Halima baby girl tuli so much disappointed tuli waneno naye soko jowulire Cheko dali muko ngambali maziga merera kamero zino ngate ndi mukukawa weda bagamba esimu si ya gundi we gundi tu love munsi wona ekyali mungosono kwatula omuntu mama sefujjo taata subhanallah wa taala zenga zete bintu kako yombigamba deni wange wanonki we medio nimba obo yagala mukuddiremu nga bwajja online katusoka tukuplayingira waneno ko voice notes bwo obumu bwabadde agamba bannange simanyi nakumanya ekifaananyi yakimpadde nga munezi wange oyo omulala Rozet mulungi naye mwagala ebitenkanika naye yenga bafaanagana balungi you become simanyi empeerezaayo eno message nsaba ogiwulirize bbuki wange nga mwetondera nti kino kyenkoze sikikoze nti oba mubuusabuusa wabula bbuki wange nkimanyi njagala wabula kyenkoze nkikoze lwa mukwano gwe nnina gy'oli okuba nti buli wamu mbadde nga nkuteekayo oba nawe n'oteekawo nteeka wabula kino njagadde ate kukisussaawo nsobole okugira madamu Nyondo Rozet asobole okukakasa nti nkwagala n'obulamu bwange bwonna naye bwekina akati unaakuba
kati wange nabyo nkobiddeko kakati mukwano boti muyaga nnyo connectinga nga obitegeera data alindoza tali strong enough naye nga kazi munnange ngenda kugamba kinzira mwana voice note naye nze mpulira bensobedde munaaye onansonyi wangezezaako ekisoboka taata munange tusonyiwe sekumalira kadde naye munange kati okusinkana omukwano omutuufu bannange si byangu naye mpulira essanyu kuba bagamba mbu abasajja b'okudungu ate omusajja ali real bwe yaŋŋamba ayima nabwe alima mwana wama lwaki teweesonyiwa basajja nga yamanyi omuntu we gwakola ki nemugamba ali uno akola likoodo wakati alowooza kiki waataakotomoke muga yamaze najja aba teyazze sokwambuulire yazze oba teyazze tewali buzibu mbulira buli kimu ekigenda mu maaso tewali buzibu yazze naye tuwulire ekigenda mu maaso mutuwereyo ka voice note amazima yagambirwa kuba nti no bino biplayinga mpola ali ku maviivi akwegayiridde era akwetondedde nnyo togamba mbu lwakuba akubuusabuusa byensonga lwaki akozeeko ekintu kino eno wabula akwagala n'omutima gwe gwonna era muli abadde yeegomba okuwulira ekintu nga kiva mu kamwako noyatula kimumala ye agambye mu nsi kyeyeegomba kuwulira eddoboozi lyo ng'ogamba mukyala wange yoono mpulira essanyu wadde surprise eno ngyewunyiza kuba mbadde sigisuubira ate era bulijjo mbadde njogera naye naye nga simanyi oba akimanyi nako kale nsanyuse ndi musanyufu nnyo lwakuba kati simanyi mbambala ga ssanyu amanya gaddemu agange amanya g'omukyala yoyo Halima Kamusiime Sentongo namwana erya Sentongo subhanallah Halima mwana wa mama nga weesimye baby nga weesimye sweetie omwana yangabye Rozet ne nga mpulira ntidde ndi maziga ndi mukaba by the way wano ku ddungu ebisale si ku ddungu wokka naye kiba kibi nnyo okuwestinga time n'omuntu gw'otagenda komekerera naye omwana nga bw'omulaba muwala mulungi ekigenze wala n'omwami we yennyini omuvubuka mumulaba mulungi nnyo ekigenze wala naye omuwala ayagala omwana omulenzi n'omutima gwe gwonna kyokka bagamba nti tugamba nti abasajja bawano ku ddungu tosobola kufuna omusajja mutuufu naye omusajja ng'ayimiridde ddala mu kamera n'agamba omukyala we nti yono ye mukyala owange oba yono omuwala gwe njagala oba ki nkyewuunyiza ddala kituufu sigenda kuddamu kuwakana bannanga abasajja abatuufu bakyaliyo wadde ku ddungu ndowooza ngombe egenda kyuka eyo kati dena agambye atya buje bali abalina laavu nga ngoyina akanaga wakakabye ennaku zo ne kajja nga kakaaba manager ensonga eno gyogerako ki naye nga tatutumye engalo nsa tuze n'ebintu bingi nnyo wano eno nate era nga mweteefuteefu n'okuweereza obubaka obulala naye nga musanyufu ekigenze ewala yangende musanyufu ensonga ngenda gyogerako kubamaliriza ebigambo sirina bingi nja kumwebaza nja mukubira mwebaze naye nawano kamwebaze Halima neyanziza nnyo surprise eno yensanyuka yange sibuusebuuse sikoze eki naye amanyi bwe nsanyuka nsanyuse ate era mwagala nnyo kanyongereza okwo director kwendi bulungi nnyo akusookera ddala bro ojja kusooka okunsonyiwa okuyitayo naye nkuyisiza njagala okwebaza gwe n'omulabi wa Nyondo Media tulaba mwebale kutuwagira mwebale kutwagala n'okutukkiririza mukola ebintu nga bino muganda wange mujje wala nenzijanga mwetolooza atuluddewoko naffe bambi badde mugumiikiriza Halima sweet gwe okikola otya maama naye ewali ekinyusiwa wano saagala vidiyo nebeera empanvu kati njagala eba empanvu ng'erina amakulu bwe nyumizaamu ne muganda wange olwo sitole ebadde so emotional kinyumizaamu ng'abasajja but ekyenyusi kyenzigyemu musajja alina laavu ati onkubidde akasi onogamba basajja omanye ekiro nti omusajja ono ayagala mwana muwala era bwe nkoonye ku nsonga y'omukwana ngambye papa nze byongamba sintegeera Halima wange so mbadde so touched nempulira nga kwegamba nfunye bakita batya ensaalwa nenyamba anyway naye
muganda wange twebale kwagala mwana muwala Halima. Bambi. Sister Halima yonna gy'oli. Njagala obeere nga oli mugumu oli mukakamu. Kubanga si kyangu omuntu okuvayo mu kamera. Aga Katonda mu ggulu. N'ayogera amazima n'omuzze n'agamba wano Ninomu lwaki mbasoogera. Okisegeera. Wano talinawo muntu. Kyokka kwongezezzaako muyiteno ne muyiteno n'aŋŋamba bro. Emikwano ngi nekisooka kye yasooka oŋŋamba from the start sitambula. Ntambulira nsonga. Jangu Saudi nja kuteekamu ka transport na papa. Nteesa jangu niyo. Ne bwe tewali nsonga ngenda kuwa eddakiika nzireyo waka. N'aŋŋamba oba waliwo ensonga jangu union. Sina buzibu siri muzi wa misango. Nja kutuula tuogere mbuli ensonga empisizza. So finally here we are. Ndowooza ogwaffe tugukoze ogwatutumiddwa. Naye nga naawe manager. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wakazindaalo ensonga etuuke bulungi. N'abawala gye muli abalina laavu bwetyo. Nze lwakuba ndi mwannyoko naye nga gye tuli. Ekyo naawe okimanyi. Anti era gwalina okunkakasa nti abaana gye bali. Ensonga ngenda kukakasanya nga ndi mwannyoko. No, si mugamba nti oba onkakase mu bigundi kati gwe kitegedde bubi. Katiriza ensonga yo. Bulijjo kimunnyonnyola. Tuli safe. Kyategeeza olina munoonyeza omuntu alina true love. Munoonyeza omuntu ali tulina true love. Si kyekingana. Abaana gye bali ab'obuwala kale ngenda kunoonyeza. Naye kangezeeko okunoonya. Naye bwe naba nayo. Witini yeetenda okunyirira. Mbuye talemererwa. Mbuye wa tabu yasinga. Naye bakukubye ejje. Akutunule nako. Agaya ajaniriza. Mama aganye. Mu bitiibwa eby'ekitalo. Halima. Yamanyi bwe yakola ebibye. Yasayina omulogo omuyo yali waggulu. Teri amusinga. Katulabe akazeeko. Katuleka ebigambo byagamba tukomekereze. Tulekereko mwana mulenzi. Bambi mulabe laba essanyu. Laba garo kaweereza katuli. Bannange afa enseko. Buju yamaze n'atuuka ensala ze namusalidde yatuuse bulungi mpulidde ayogera amannya n'ampa nerya Ssentongo lyali mpadda. Madamu Rozet oyinza okuwa omuntu pressure akawulire okonsindikidde ngambye ate kuzibu ki yaganye okujja nze nno mbadde manyi oba teyazze bannange nga nsanyuse Buju wange. Bambi ne bannange mukama. Rozet mpulira essanyu bannange. Mpulira essanyu naye ka audio gyonsindikidde nagambye mukama Katonda teyazze oba bannange Buju yamaze n'atuuka bannange ndi musanyufu nnyo. Bambi. Ndi musanyufu nnyo obanga yatuuse bulungi bannange. Bambi ne banaye omukwano gunyuma ogwanamalira nga temuli mu byakulimba bya kiyaye. Wamma kakati 27 bintu bingi nnyo bingi ddala. Era nga mu kaguli omwo mulimu ebbaasa na kukyala kwa sikyagala nnyo kwata mabaasa mu ngalo. Bwe ngakwata kagala okulemeramu. Nze bannange mwena batuwa emirimu. Ebbaasa zino muzimpa okuziwaya naye ebiseera ebisinga zaagala kulalira mu ngalo. Ojja kuzikwatanga. Era yaliro ngenda gikwata mu bitiibwa. Kebere mu gundi yaayo. So tugenda kumukwatirako bambi naye obuntu bwaluwewere. Tugenda mukwatirako tumwerekereko bambi gyabeera ffenna. Kana nawe tukwatira takwata. Ndoza takwata omugole. Omugenyi takwata nange. Katwekwatire.
Witi kwata bubiri manager kwate bubiri. Nenga obugambo bwange obusembayo bannange kibi nnyo nkiddamu okumala obudde n'omuntu atakwagala. Mwana muwala ono oluvannyuma lwe yalaba surprise ya David ne Whitney gye twakola n'angamba Rozet nnyina omwami wange mwagala nnyo ebitenkanika ali Dubai n'ebiseera ebisinga bagamba abakyala abami b'e Dubai si bangu nanga naye bambi andaga nti anjagala era nange mwagala ebitenkanika naye osobola okunyamba kubanga njagala amazima ddala nkakase ddala kituufu omwami wange asobola okwatula erinnya lyange kyekyo kakyensabirira mu nsi kyenjagala bwe naakiwulira then buli kimu kigenda kuba kiwedde ku bulamu bwange ne wali bansobezaaki ndi musonyiwa so amazima gali abaana bangi muli eyo mu nsi ez'enjawulo mukola naye nga mukola naye nga mutwalira obudde ku bantu abatabaagala ne mumala obudde ne muwestinga ki nga tebakola ki nga tebabaagala so mwana muwala Kongs Halima mukama akubeereddewo omwami bambi bulijjo ali kwalaali si byakyaye si byakulimba wookutte nyweza kwatira ddala ate nga n'omwami mulungi ebitenkanika wampisa wagonjebwa kugamba olonze ekyapa mumanyago munaye nkusanyukirako omukyala munnange muwala munnange naawe bale kutuwa ku mulimu nakutwesiga tukivuze bulungi ekibadde kirina okubeera tubaddemuko bit late naye abadde mugumiikiriza ekimala tukimaliriza buli kimu kyonna tweyanza kutwesiga naawe bale nnyo weebalire ddala byebyo tusinkane olundi munange buno ntubukutuka obusebye bukutuka medi bumala ne buvamu ye bukutuka nekino kyenyenye kisobola okuyulika. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.